Okay, waliwo ebitingana ku social media nti gwe ne Mama Sita mwayawukanye. Neera n'ebyokweyagala byayitingana muyitingana. Kiki kyotegeeza? N'ebyokweyagala nabiwuliramu mutwazadde mutweyagala mutukola ki kati nebyo nabirabye. Okay, wabirabye. Wabyogerako ki? Oluvannyuma lw'obiraba. Sibyogerako banjigiriza obutayogerako buli kimu. Ani yagobye munne ku mwembi? Ate nga nkugambye sibyogerako. Naye nga wamma abantu oba mbagambe ntya ogezaako n'ofa kubikwatako. Bwe biba bino bikwatako nnyo ebyange ne Karo sitolina buzibu byenyigemu naye bwe tebikwatako nnyo era osobola obutabiwa nnyo budde. Balaba. Which place is that? Ndoza gye basula. Nalaba Karo Kasita Fort Portal ku Friday. Ngayambadde bwatyo? Ngayambadde bwatyo kati awo kiki? Ndoza nga kujja bagidde. Kiki? Soko kaddemu. Kiki ekibayombya? Would feed fire. Oba child support. Child support. Olita wayo sente. Nera noyo mwana kati gundi Karo watuuse. Muntu wa would feed fire. Would feed fire. Sebo mulabo amusongamu. Wende sebo abakazi bayomba basongamu. Basende. Olokubaka sende. When the wood decreases, the fire decreases and is that kind of situation in a home. The fire must keep burning. Naye Karo Kasita weyalijja. Najja funa obuzibu. Oyani kali yakola n'ekizibu yeewaana mu small strapper. Lwaki tebakube kumalawo. Yolina kandi ne mugongiivu big size. Ayipo ka mu smallest bakunyikira mu gumbwa. Fefe Busi katempizi muyitemu okuva wa Karo Kasita. Negwe abakyala bakambwe. Gwe kate Fefe Busi bamuyiseemu empi. Ne Fefe Busi musajja mukakkamu nnyo. Nga bw'ayogera aseka. Kyaka naye abadde ayogera gati nze oyagala nkukolere ki? Mami King oyagala nkukolere ki? Oyagala nkukole nti oyagala ki? Manyi mbu kyaka byatandikira ku luyimba mbu Fefe Busi yayimba akayimba na akali ke bayita interview oba bakayita batya ke bakola mu set ya interview n'agamba mbu n'omwana siwuwe. Byatandikira awo kati tumanyi kituufu by the way oba omwana wa Karo Kasita wa Fefe Busi oba si wa Fefe Busi amazima gali nti ekituufu tetukimanyi. Fefe Busi kubanga ye yakonfaminga n'agamba omwana siwuwe. Bamubuuzizaako nti bannange tuwulira nti mwayawukanye ko ye ngawe mwawulira ddi nti twagalana naye twawulira nti mwagalana buli kimu mwawulira kugamba kavuyo keerera akali ku nsonga za Fefe Busi wamu ne Karo Kasita naye okusinziira Katambi ebintu bye si birungi. Naye wano ko Simex Media nkuzigira bannaffe abalegit shots omuyimbi ayagala okukolera music video ennungi, oyagala okukolera visualizer, oyagala okukolera lyrics video, oyagala okukolera audio mu studio ez'omulembe n'awa n'omukolo gwakwanjula mbaga graduation mu abamasomero mulina prom parties oba MDD mbakubireko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi awo ebisigadde obibalekere.